Banaina baba oli mulogoka ligamba nti amiina. Kubanga Tamale muganda ffe takyasobola gamba nti amiina. Nene bwobanga oli musizi kale gamba nti amiina. Mukama yeebazibwe. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Twagala kwebaza Katonda olw'olunaku lwa leero olw'embaga esembayo eya muganda waffe Tamale Mirungi. Twebaza Katonda ku lw'obulamu bwe era tusaba Katonda ebyo byonna bye yakola ebirungi bimweyimirire bye yakola naye tusaba Katonda amusaasire ebyamusobako. Ayiwe data we amannya yenze Seeguya Godfrey Kayibanda kati omutume wa Kristo era kati bampita Apostle Kayibanda kubanga nakkiriza Kristo Yesu n'abeera omulokozi wange nanzija mu komedi ate nanteeka mu kubuulira enjiri era amawulire ga muganda wange kojja wange kuba ab'enkima babeera bakojja gantuuseko nga ndi kyegeegwa nali ngenze kubuulira njiri. Ekyo kyebaliza Katonda. Nze nno Tamale Mirungi natandika okumulaba ndowooza mu 98 ng'ensi ekubye n'ensi ensebula naye omukyala gwe bayita Namayanja maama wa Tamale Junior oba aliwa ali mu nju leta eyo no azaala Tamale Junior nga wendi Mukama yeebazibwe. Mukama mwebaza kubanga January nga lumu ngenda kubanga mpeze emyaka 57 naye tosobola kikkiriza kubanga Yesu ali mu nze takaddiwa. Haleluya. Maama Namayanja, Mama Tamale Junior guma Katonda bw'atyo byakoze ki ate Katonda waffe takola nsobi buli kyakola aba yakipulaninga dda tekibeerawo kati. Kama yeebazibwe. Tugume ababadde baagala Tamale Mirungi tugume si ffe tubadde tumwagala ate okusinga Katonda eyamukola ki eyamutonda yabadde atusinga omukola ki era yamututte kati agenda kuweereza Mukama. Haleluya. Yesu nga tannaba kufa yalabikanga e Galiraaya ng'abaawo be bamulaba bwe yamala okufa kati ensi zonna tumukola ki ab'e China bamusaba ab'e South Africa ab'e Uganda ffenna n'atukola ki n'atusaavinga. Ne Tamale Mirungi agenze kusaavinga Katonda we ajja kubanga asaavinga ensi zonna kubanga takyali mu mubiri kati agenda kubanga ali mu ki ng'ali mu mwoyo. Haleluya. Mukama yeebazibwe. Ffenna abasigaddewo gwakyasobola okuwuta ku supu n'omumira. Nze nfiiriddwa mukwano gwange kojja wange banze embeera gye nalimu ennaku gye nalimu nasulako ewa Tamale Mirungi nga tusula ne maama oyo naye nga Tamale ajja naye nga namwagalako ekintu eki ng'abeera very smart ng'aba atukula ati engoye ze ate teyalina lugezigezi lw'abasajja eryo ebbuba lye tubeera nali ery'ekigwagwa. Yajjanga n'ansangawo naye saawulira lutalo lwonna saawulira ng'ayombesa maama Namayanja nedda naye nga nalyanga mmere ate gyakoze eki gyaguze naye nga takitwala ki naye nga twalinaawo ebitugatta awo byaliwawo ebyali bitugatta. Haleluya. Nali security ennene nnyo eya maama Namayanja era mwalaba akatambi omugezi Tamale Mirungi ke yakola kaali katuufu tekaali kakyamu naye simanyi oba yalina amayembe nsimanyi nange amayembe saalina twali tukangakanga kukola ki kubeerawo. Mukama yeebazibwe.
njagala kwebaza mama Tamale Julia weebale wafaayo nnyo eri obulamu bwange n'otannekanya n'otannyombesa nako paka ensi kibyagalo yanfuuwa n'antwala ogenda okukakana nga ndi n'abaddiguli tukola ate nanzija mu nfuufu n'antuuza n'abalangira n'enkolako ewa Ssaabasajja Kabaka. N'olwekyo mwabakuba mu ngalo njagala bagamba ki Tamale mirundi agenze ne bw'oba oyagala nnyo okujjako nga tugambye nti tumuteeke wano ffenna tusiibe nga teri kulya teri kunaaba ennaku 3 nga n'abaana tebayonka nga n'alina enkoko tezirya ne tusaba ne tugamba Mukama bwe yakyala ku ntaana ya Lazaalo nga amaze ennaku 4 tusaba otuddize Tamale mirundi Katonda akisobola ate mwe kimu takisobola kukola kisoboka ani agamba nti tekisoboka yogera nekisoboka buli lwogenda mu buliri n'osika bulangiti ne weebika bwoti oba ofudde ani akuzuukiza ku makya bw'abanga Katonda ne Tamale emirundi asobola okukola ki ffenna nga tusizza kimu wano ne tugamba nti teri kuvaawo teri kulya teri kunaaba nga twegayira Katonda akikola nze owange gwe nsinza akikola wamwe oba akola atya simanyi Mukama yebasibe naye njagala kubagamba ffe abasigadde nga tukyali balamu ensi eno ereme kutumalamu amaaso tugajje ku bintu by'ensi tugatunuulize Katonda tolemesa munno muleke ayitewo kubanga eno ensi togenda gikungula ogenda kugirya ogirekewo esigalewo n'abalala bakole ki Mukama yebaze tuve mu bino nti gundi kiwanuka yanzaala simanye gundi yanzaala twetunuulire ffenna tufaanagana kitaffe alyo era bwe tuwandika emikono ffenna tugamba kitaffe ali mu ggulu bw'obanga ogamba nti kitaffe aliwa ffenna tuli baaluganda twagalane yagala munno mwagalize bwakukola ensobi mukole ki musonyiwe kubanga muganda we yaba akoze eki yaba akusobezza n'abaganda bagamba abooluganda bita ne bwe bikondagana tebikola ki naye ab'ennaku zino tukondagana ne byatika kama yebaza n'olwekyo mbasaba mikwano gyange fe abasigaddewo nga tukyali balamu tukole ekintu kimu kyokka ekiri wano mu Baluumi 15 munzikirize katono muyinza okugamba nti Kayibanda byayogera alina Bayibuli ojja kusoma Baluumi 15 muwulirize bulungi alina Bayibuli ojja kwesomera oyinza okugamba nti etugambye bwoti kitugwanidde okwetikkanga obunafu bwabo abatalina maanyi so si kwesanyusa ffekka kubanga era ne Kristo Yesu teyeesanyusa yekka kama yebaza ne Mukama waffe Yesu teyakola ki teyeesanyusa yekka naffe kitugwanidde okusanyusa bannaffe buli lw'onyiiza oyo akuliraanye oba onyiizizza Mukama waffe Yesu kubanga yatugamba oŋŋamba otya nti onjagala nga tondabangako ng'oyo gw'olabako oganye okumwagala tolabanga obeera mufere ate kino njagala kigamba abakristaayo abakatuliki abalokole bonna abakkiriza mu Kristo Yesu nkibabulira olwaleero mukitegeera bw'obanga oli mulokole bw'obanga oli mukatuliki bw'obanga oli mukristaayo nga tolina bino ebintu bisatu oli mufere era osaana nagenda Yesu waffe omuveeko oba ozimbe essaba tumanye nti oli musamize kubanga omusamize yenna alubaale nga tamulinnyako aba mufere omusamize yenna yoyo alinyibwako empewo z'ekika oba zasamirira ye musamize omuki omutuufu kati naffe abakkiriza mu Kristo Yesu bw'oba tolina kisa ekya Mukama waffe Yesu nga tekiri mu mutima gwo
simanyi oba oli mu Katuliki, oba oli mu Kristaayo, oba oli mu Lukole, oba Katonda kigukkiriza nga tolina kisa ekya Mukama waffe Yesu. Ekisa ky'owulira ng'osobola okukwatibwa munno ekisa, ng'osobola okusaasira munno, ng'oyinza okulaba munno ng'ali mu bulumi, ne kikuluma n'okusinga ekiri mu famire yo, ng'osobola n'okukaaba amaziga, kubanga ne Mukama waffe Yesu yakaaba amaziga, naye ng'ebimukaabya si bibye, byali byani? Byali byange naawe, naye n'akomerwa ne ku musaalaba ku lulwo. Naye gwe munno oyagala kuyuza muyize, munno oyagala mumalawo bumazi, ekisa ekyo kiri ludda wa? Temukyalina kisa kigamba nti bambi omusajja oyo ng'alabye atugambye wali nti ab'amaanyi twetikkireko abanaffe emigugu gyabwe. Kitegeeza nti abagagga tuyambeko ku baavu. Alina emitwalo ebiri, toolako omutwalo obweko oli atalina. Naye n'owulira omuntu ng'akaaba enjala ennuma ayayuuya ng'olina emitwalo 5 giri mu nsawo osirise, naye ng'enkya ojja kufa. Obeeka nokyasobola kukola ki? Mukama yebaza. Tubeere n'ekisa bantu ba Katonda abaliwo kati abazze okuwerekera omugenzi tamala emirundi. Tubeere n'ekisa mu mitima gyaffe.